Gasimbagane Ne Bannamawulire wana ku radio Simba pera kibazo mu studio zo gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Nina Siraje Rwama ne Charles Romshana yakedde. Charles bampadde nimo muzikuwa naye. Eriyo gye banoze nimo ne bazimpanzi we Charles Romshana. Gwe gamba bugambi nti ozifunye. Nzifunye. Buza abatuwuliriza abagalwa atokusinganya b'emiwe emirungi Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa tusabe nnyo ensi kye tutisse tetusobola kukyetikka. Siraje abatuwuliriza yonna gye muli malamusiza ko nnyo abafunyiddemu ebizibu Katonda yabasaasire n'abafunyiddemu essanyu abakyali mu nyegenyege mwebaze Katonda okuba kati Siraje ebya nyegenyege obimanyi otya? nze ndi munnamawulire anoonyereza ebitankwatako era ebyenyegenyege byagala nnyo ate birimu mukwano gwange naye sibiwagira kadaga era yali yakamala okusanga kyabazinga nagamba over my dead body ajja kubaawo n'atwitinga n'akantu nenkasaasanya nakuwaako n'akamu naye nga manyi sibiwagira kosi eyife enkulu naye nga tebiri busoga yokka naye no gyebiri awatali busoga alayira nga gavumenti amaze okugikkiriza alayira yarayira over my dead body okubaawo nga gavumenti amaze okugikkiriza kyandabadde kirungi n'alayira oyo omukyalo mala we yagamba yali mu gurupu egamba ebeewo nga bagangingiza against one singa yalayira nga amonga agambye tegenda kubaawo era Amonga bwe yagamba tegenda kubaawo Kadaga n'agamba ijja kubaawo naye gatibwako namayanja former RDC yayita olukiiko n'agamba nga gavumenti akkiriza ebeewo kakato n'aliyo kanongeza naye ani former RDC ati fefe is my OG RDC akikiikira mu prime minister kakati yewe yagamba ebeewo Katonda n'aliyo kajja n'agamba my dead body kyayagadde alayire ng'ono tanaba kusalawo tumanye obuyinza wowe buli. Siraje amawulire wiiki eno saagala nnyo nyegenyege wammwe. President Museveni yajaguliza amazaalibwa ga 78 ng'ateekakasa ebitabo ebiva mu kyaki ebiwandiiko bigamba Kanyehamba naye ayogera mirala ayongeramu 10 tugenda ne bwino wa Kanyehamba atuleke kirana mu 8 so bogenda naga kyaki abawe presidenti ow'omunaana mu bukulu abakyafuga mu 10 erisooka at least by yesterday bamurankinze by Wednesday bamurankinze nti wa munaana mu bakadde naye wakubiri mu kufuga emyaka emingi waliwo 42 tonatuuka. Nina mukwano gwange omu akyaliwo oli 42 nina mukwano gwange omu musajja mukulu president bwe yali aweza emyaka 75 nagenda tuba tunyumya nemuga nti awo mukulu awezizza 75 twatwala eri tinze ndi 75 kati gola nti twenkana naye koze nembise yinza okuba yanjawulo era nti oyo yasoma ne mukulu wange ti ate mukulu wange yali ansingako 3 ti ate ono eri ewaabwe gye baavangayo mu kyalo nga bo balunze ku nte nga bagumyemu simanyi ebya benzi gobimanyi nga Museveni tanafuna kale certificate ya church alisi nze nafuna obutawo bwe businga na busomako nga bulimu emyaka gyanjawulo naye kino kyeyasembayo ng'abika general Tumwine calculation ekikuwa bulungi aga nali mala O level n'ensomesa Tumwine primary kati okujja nga yamusomesa wa myaka 10 tosobola kugamba nti ali wa nsamu naye tomunenya si yeyezaala naye mwami Museveni mu bwenkanya aba 7 batabaala wakati wa 39 ne aba 7 Charles kiva mu 7th King African Rifles mu second world war bwe baakomawo wano nga babayita ba 7
kati batandika okudda mwana mwena kitegeeza mwami Museveni bwakugamba nti bakadde be bwe bamuzaala bamutuuma Museveni gibeera awo ana mwena tuma Saddam ng'olutalo lwaggwa n'okuggwa kati tosobola kugenda esiraje wali mujeemu n'omusajja bw'abeera Museveni ana mwena ana mwetaana giri within gy'agamba birthday ndoza abaana be bamuwa emyaka birthday yo naye yennyini President Museveni akugamba nti dwe olunaku lwe baamuzaala talumanyi bakadde be emyaka baagipimanga ku nseenene nti enseenene lwe zaagwa ennyingi nti oba omusana lwe gwayaka which is very African abantu baffe not only Africa ne buddayo mu Yesu balina bye bapimirako bodda ku Muhammadi bamuzaala simanyi mwaka gwa njovu waliwo olunaku luli awo specific kuba naffe waneera emyezi gyaffe egy'oluganda tugipima ku seasons netugamba nti museenene nti is birthday okujaguza amazaalibwa kiri munono is it African kiri munono simanyi anti tetwamanyanga lunaku tetwawandiikanga siraja amawulire wiiki eno mawulire mu wiiki eno preliminary z'okulonda kwa yera zitandise okunaabaawo nga 29 NRM eggolo yatudde nekakasa bye baasalawo mu kakundi kaabwe nti bano abakadde baddeyo bonna 6 olw'empeereza ennungi bagenza okumaliriza nga pulezidenti nga naye mwani nnondeddeyo Dr. Siranda wa DP ne mukulu Fred Ebiru wa UPC independent mwe mulabe gwe mulaba asaana ne secretary ng'agamba Kateregga oyo teyandibadde mubi owebukoma nsimbi secretary ate secretary yakyogedde mu public secretary yakyogedde of course oluusi tetwogera information zaffe yadde etteeka lya gundi likyaliwo owa DP amukakatako akakata ku kibiina ku corporation yes because wasayinga endagaano kati corporation eyo nayo bagitwala mu kooti wiiki eno aba MP basatu nga bakulemberwa Honorable David Lumu ne bagenda mu Constitutional Court nga bagamba nti ono abeekakaatikako ng'ate yanoba mu kintu ye Treasurer akyali eno saidi yeno teyagenda namawo yawandiikidde Centenary Bank nti sente temuzita nezigwako temuzita mukwate ziyingira temufulumya paka nga ebizibu bya DP bikoze eki secretary wa DP tali ne mawo ani secretary ali ne mawo era balina olukiiko lwayiseeno mu Fort Port side ze Fort Port ate treasurer ali tali naye anchala babire kabanda tali naye eyawandiise mu banka nga afirizinga account ye nga bagamba nti temuzikwatako ayina obuyinza obwo until another resolution engeze parliament bibadde bingi nnyo nti naye mawaze etaaga naye zezimu kuzikyamu sibyogenda nyingi bagenda nazikubyamu emirundi 3 from 10 billion to 30 zikola nazidi zenyini zibadde zikola okusinziira ku MP omwenda balinda bw'anaaba awezezaayo we10 mu yala kakati parliament ebadde kyagenda mu maaso ne controversial investigations esinze okukwata wiiki eyaba Mutaraki buli wiiki simanyi oba pressure neamukomawo buli wiiki agiyayo n'ekipya kati alina okunyonyola agreement yakola n'aba social media okulwanirira online media okulwanirira Uganda Airlines n'okukuba yenna ayaŋŋanga abagaayo. But is that true? Because nalabye contract tegamba kulwanirira practically bakomiti bagambye bakuba baga yasayininga n'omuntu omu mukulembeze wa online gundi Irumba mukulu Andrew Irumba mukwano gwange ne basayininga million 15 musatu nenga balina okuzizaayo basayininga mu November nenga bakitwala retrospectively mu April nga buli mwezi alina okusasula million 15 agayindagano naye yagirabako n'ensi yagisayininga so ekyo kikyali wangi yagirabako ye Bamuturaki naye yagisangawo yagamba yagirabako kuba yajja emaze okusayiningibwa naye nga ate bagisayininga mu 11 nga waali naye egamba Apple so akyalina okwansalinga ebintu bingi omuli ne sente zeyatwala zipaddiem
zatanaba kukolako accountability ate nga teyagenda yabagambye ajja kubawa mu buwandiike namulabako nga ddamu ng'abagaa nti eno nagenda ebirala nja bannyonnyola mu buwandiike mu kooti ebaddeyo controversy 3 mu weekend kanukira lisi mukulu kibazo nti omulimu gwa auditor general bwa raising audit query nagamba zino ensimbi tunyonnyola engeri gye wazikozesaamu kakati oba oyina right okunyonnyola oba obutanyonnyola okumunyonnyola engeri gye wagira kati wabanga tamatidde akola report n'agikolera parliament ng'eyina audit query eyo kakati parliament teyina ngeri gyesobola okutwala report ya auditor general nga tekuwadde opportunity okujanukula kyeba egenda mu kakiiko osobola ogenda n'okola ki naw kati guno gubeera mukisa gwa ono aliko audit query kujja kwennyonnyolako audit query naye problem gye tubeera nayo is like you are doing investigation, it's like you are doing a trial and njirabanga nsobi of course one incident ya gundi ono eyayisaamu gubaga nti yayisaamu speaker maaso bawitness abamu tebazze mwadese mujjala owebusogo mumbejja namuganza mukwano gwa era yayisituse neyekandagana gati muyina right composes ngende mukole kyemukola nze ngenza ekyo nekibeera awo badde ntuse ku kooti nti ebaddemu emisango emikulu 3 wiiki eno ogumu gwe ogw'okufa kw'omukozi eyali akola mu Dembe Enterprises lwatta nga yali mukozi waabwe nebakwata prime suspect nga yali Zia Owera mulamu wa Dembe ono wa hotels nebamutwala nebakola fayiro zigende wa DPP yagambye nti bamute nga tawadde ensonga yonna kati bano abantu nebaddemu okwekalakasa buli bekalakasiza awo ebugoloobi nga bamutadde tawa nsonga naye yamutadde semu wiiki n'agamba abantu nti abaali banonya ensimbi ewamongi ne babasiba ne babatulugunya ne bakola ki n'agamba nti sifunye senior state attorney yagambye sifunye bujulizi bwonna ani atandika story eyo bano basharinga ku group naye tukyabuliddwa kati tetusobola kugenda mu maaso nakola ki kozesa bantu bali bana omusuubuzi Francis Matovu munnamawulire mugalula wa Red Pepper munnamawulire wa New Vision ne Bigirwa former MPs wanu naga nti tusobola bawozako yebyangu tu discussing ebyo byonna biteeka ku notes wabizayo ku discussing namugana ye I have instructions tulina Moses nawandika ebbaluwa nti mubatwale mu court nga kiraga nti takoledde ku information eno akoledde ku gundi yemu. That is 1. 2. There's erandirango ekitala nga lirimu era musuubuzi bamuyita Francis. So yeah, UPDF egamba ye oli agamba naligula ku District Land Commission plot 3 bano baencroaching amawase kandi bateekamu ka washing bay ne bagijjamu kati bakoze affidavit last week nga bagamba nti ettaka lyaffe tulinamu ne military store agenze kuleta military store bano nga bakola defense a military store ka kiyosiki kana ne room eno mutuli baga no let's go to the site bali ne bakadushawo kati tekaliwo kati kese so controversial simanje na akoma then mu mawulire gegamu mu wiche no mubadde mu European Union Parliament yakubya akalulu nga basemba bayimirize project ya pipeline eva Uganda genda Tanzania okutu omwaka mulamba speaker naga muntu nyuma mukola mutya mutukola mutya naye mukono gwange speaker nga ayomba naye gundi yabagambya abantu bali mwana balina wano embassy mujeo naye natunudde ku mawulire agasoso okufulumya eri mu Europe nga galaga nti mulimu n'eddembe ly'obuntu libadanga okutyobola Uganda bataddeko Bobby ngagende ebweruga stories ziringa mukaaga zibatakinze ku story
ya recommendation ye kati simanyi kugenda kukola naye that is another thing. Good news Ruto ajja wano Uganda. What is the goodness about it? Good news and fetwa soko omuyozayoza nga tu representing your president nga yakawangula. Era fetwa soko omuyozayoza nga yakava mu musango. Kati baba alonze okusooka Uganda, that is abasasula in kind. Naye ajja ku gundi exhibition ya umma jajjamu awo etandika nga 3 tetumanyi oba ne ku independence anajja tukyalaba. Putin ne President Zelensky basoose kwagala kutta Zelensky in retaliation ekintu nekibwatukira ate ku president ono kati waliwo obunkenkanya ttaani naye nga bonna basurvivinze in retaliation. Ekirungi nti kati ate gundi ediza emikutu ebitundu ebimu byebaali bamuwambyeko olutalo olugazi wa Zelensky Ukraine yeah. Kakati KCC yafulumiza milioni 4.7 okufuna jacket eziriko kamera zaba enforcement nga basobola okulondolera mu office ni bamanya nti onabbi akasawo ko ebintu by'omuntu bigenda kutandika wakyaliwo olutalo odmina gamanti byetu tunabitongoza naye twagala biyite mu mitendera nezo jacket gundi zatuuse eza kamera. Deputy President by coincidence oba mu bugenderevu basinkanye ne mukulu Raila Mombasa batade baloza ne banyumyamu mawere gagamba nti basinkanye nga bagenda kudde naye bagenze ku makaga g'omukubo ne banyumya bagenze mu ga deputy Gashegu Queen okungubaga kukyagenda mu maaso obukeredde nga layini zikyeyongera naye nga neleero n'enkya ndoza babadde bagamba bagenda ziyimiriza olw'okuba nti temperatures zigenda zikkanyo ndoza ekiro ky'olwaleero babadde mu degrees 7 baga nti obunnyogovu bujja kuba bungi naye bo bagaaniddewo bali mu besembya layini ya kilomita nga 7.9 okujja okulaba ku mufuna nti bamugenda mulaba kuba tali tebamulaga public ali balaga kifaananyi biringa bya bityo gyoko twalaba kifaananyi nga munda mulimu vvu musajja oyina fitina nedda sirito gyoko mujjeewo sirito gyoko bafumita ekisolo bamutta nga bannanga kugula nnyama si ubutaba wambata mbaata zo za kuwamba abagenda okuziika oyina okuba nga oyina kaadi yes ate nalabye ne president wa Zimbabwe nga temwampise nange mbadde mbasaba mumpite Mnangagwa bamugamba nti abannabyabufuzi abawerako Zimbabwe bateekebwako envumbo okutambula okugenda e Bungereza nga naye mwali kale olw'okuba nti envumbo tennagibwako deraja isintu kibazo oli mukulembeze wa Afrika oba kibazo n'owandiika mbadde nsaba nange mumpite nange nzigenzike biri ministry y'ebyenjigiriza naye si yekka because nalabye ne ba presidents abalala controversy we yabadde president wa America buli wabeera mu nsi America ega nti yebeera in charge of security buli president wa America wabeera mu nsi America yebeera in charge of security ate buli anaagenda oyina gendera mu baasi z'abasaabaze abantu bangi nnyo tebalina ngeri gye babatambuza okujjako kubatambulira president wa America naye baagala naye alinnye ebbaasi baga nti kisoboka era ye bamukkiriza bisti tegenda genderako baana na mperekeze bisi egenda kutambula yokka ng'etambulira wamu ne bbaasi naye eri ewalala ku nnyanja bamukkiriza okuteekayo ebyokulwanyisa singa embeera ekyuka
ebimutaasa naye wano bisi omulundi ogusoose mu nsi bisi egenda kutambula nga nnuma bwe bakkiriziganyiza nti bisi wano ku ttaka egenda kutambula nga teriiko mperekeze eyaffe nga yatambudde ne bateekera kyali era awo ne ŋŋamba nti mwami Museveni mutuufu nze sirinnyayo simanyi oba agenda naye sirinnye mu baasi njagala atukiikire kiri ekimoloka ekinene kimugoberere kyagenze wano e Nairobi naye nga kuliko n'emizinga nkyagala kimugoberere naye kiyingireko Bungereza tukitike minisitule ya Siraje Sokoleke pulezidenti waffe bwati bamukkiriza kugenda na mmotoka ye ya tooyi kugenderako ey'emizinga mufunire yaayo asiri tagendayo twekandaze naffe tetugenda kuziika ng'emmotoka yaffe eyatooyi tebagikkiriza pulezidenti ya minisitule y'ebyenjigiriza ekolagana n'ekibiina ekimu ekyebweru bayongeddeko ekintu kibalabye nga kya mugaso ennyo eri abaana baffe naye ng'omuzadde akolako fandingi wakati w'omutwalo n'ebiri abaana banywa amata ekyo twakidisikasinga wano wiiki ewedde nanti kati kyeyongedde mugiya nalabye palamenti ekikoonamu naye question era ekyasigadde eri ani gwe nasinkanye jjo eyabaddanga nti naffe ab'amagi batuteekemu kati eriyo ow'entungo eriyo eyanyinyonnyodde entungo twali wano nga tunnyonnyolegana saamanya abantu nga bannyonnyolegana oli yanyinyonnyodde entungo si ye simusimu nandi simusimu bino byombi tebimanyi ekuwa ayani ekuwa byonna yagenza okumala okubinyinyonnyola nga nti mumata n'amagi nti simusimu eri superior kumukulu naye ekola simanyi ojja kukebera oli yangaye nti simusimu eri superior ku mata n'amagi nti nga tonnatugamba mata n'amagi gamba simusimu konze luno lunaggwa President yagambye relocation ya okukyusa ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda tekugenda mu maaso ng'ate bagula ekizimbe mulimu obubbi bwa ssente bwe yalabye agambye bagire babeera awo paka nga bujja ekijja ku lisiti ekirala kyekya palamenti okulaba nga n'abaana aba prison abali ku kizimbe kino ekiri wansi wa palamenti nga bakivaamu bagambye ebyokupangisa gundi sudiiri babiveeko balongoose ekyo bafune babatwala eno ku Entebbe Road eno ku kizimbe kyabwe ekirala nga baddaabiriza wano bakekereze sente z'obupangisa tondeka baasi zitandise wiiki eno nezitandikidde Ntinda Nakawa wokka zikyali 6 tondeka oyo nja kufuna ennyinnyonnyola ye n'okumanya ebimufaako ne bodaboda zawedde registration ate kesisi yataddewo census kati ebadde yani oli registration eya permit ebadde si ya kesisi ebadde ya ani bamuyita ani Ninsa Kabanda ne police kati ate yewo KCCA yataddewo census ayagala kumanya tuyina mmeka kati simanyi bwe byatambudde bwe bikwata ekisembayo URA ejja kujja kuba yegenda okutwala omusolo ogwo mu maaso Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba kira kibazo mu studios ojje kwanjulira ndine Siraje Rubwama Ahmed Katerega Musaazi ne Charles Rwomushana eriyo ansaasidde naganti n'okutandika program ne Charles ng'obeera ku buzibu Charles tujja twa discipline agenza afuna nnene nnyo eriyo agambye nti Siraje nti resolution ya parliament tojogeddeeko parliament ya resolvinze okuvumirira aba EU ku pipeline ngakuba nasoose kusimba kataka naye nga yabadde toned down EU representatives bali ready okusinkana parliament baginnyonnyole n'eriyo omuntu aweereza ekibalo ku mukutu ogumu nkyetaaga reassurance ku mafuta gaffe oli aŋŋambye nti sente ze tusuubira okufuna mu mafuta vis-a-vis ze tukuŋŋaanya mu byobulambuzi ekisooka agamba nti amafuta is a finite resource gaggwawo
okugeregeranya ku byobulambuzi ngaga nti zofuna mu byobulambuzi nyingi okukira zojja okujja mafuta nti newankubadde amafuta gambagirawo ate okwo nengattako ekibalo kya Muwanga Kivumbi kye yatuwa wano olulala oba oliawo abakulu beetaaga beegendereza ennyo projekiti yaffe ey'amafuta naye oliaga nti ebimotoka simanyi emitwalo 2 oba luutu emitwalo 2 ebinaayita mu game park eyo nti yo game park mugyerabire nti ebimotoka ebyo we bimalira okuyitawo naki yo game park mugyerabire naye ng'ayagala comparative numbers first and foremost tekigenda kuba tebajja gasima ekyo nakikugamba nga achaz rig batandise ogireeta bagitikka ndoza yatuuse Mombasa bamenyekera bwerere kati ekyo nakugamba nga tukyali mu akodi ojjukira programu eri gye twagiranga the state of education but waliwo kye mbadde njagala kurusera yatuteerezeemu ekya eddembe ly'obuntu ekyeddembe kakati bw'obanga basima ne basanga nga ttaka lyo balyetaaga baku do they compensate no bakusasula era bayita mudda process ate kyengamba kati eddembe lyandibadde mu engeri gye bayisa abantu gye bagenda okuyisa pipeline abo bajja mu ttaka lyabwe siri baliko eryo bali ku ddembe ly'obuntu kutoca but nabo neeri bantu abantu bali mu camps no eri gye basima amafuta bakoze blanket state mukulu muzimani kwa information gye basima amafuta tulinayo abantu kati mu Uganda abali mu camps be bagwa mu ttaka lyabwe and they are in camps and they are dying yes so in my view yandabadde ensonga enkulu nnyo but mukulu kibazo Ivors nalabye abantu abalumbye president wa France ku pipeline eno ng'abagamba the French government yo yayimiriza sente eza government mu total naye bwebanga eri private company ng'erina ensimbi zaayo the French government tegiinaako buyinza engeri gyezikozesa okujjako esente za government but katonda wakisa tajja kukiriza pipeline on top of that insurance enene ziri credible already satu za pulling out so we know kubeera sure sente zogyeri ziri insured. I think the bottom line is project abachina boba atandise okumuvinga boba malirivu whether Uganda negifuna mu finally or not is a different story. Yeneto baje kubikora China kyinza n'okulemesa abachina boba 1% boba twali gundi yenna boba China batambula naye katerega Charles ngenda kusooka wolero Charles gwomu ku bantu nzijukira abakola investigation mu ghosts mu education mizimu omulundi guli nasomye ni vision olwaleero jakawungezi omanya ga Saturday gafuluma lwa kutaano nga iso ekuba enduulu iso ganti capitation grant agenda mu districts 45 bameketa mu mekete tatuuka ku mirimu gy'ayina kukola bwe nagenza okwekebejja capitation grant ebimu ku by'ayina okukola gy'emirimu emitonotono ku masomero mulimu okusasula abakozi babayita abakozi ki bano abayambako ku ssomero abatali ku payroll nga abasiimuula abeera mulimu okulabirira okugula kyoko kukola ki naye ekisooka nti mu myaka gya COVID finance yasigala ebaweereza ssente eza capitation lukaza amasomero gali galina okulabirirwa naye mbu ku bino tebalinaako kye baakola wakati wa district n'amasomero baazirya buli. In addition to that basanzeyo ne gye baaziweereza ng'amasomero baddiisi baayo ne district education officers ne be baagamba nti bakulu b'amasomero baatumba amasomero agataaliwo
I found that extremely odd. Waliwo emyaka giwezeko sijjukira mwaka ki Kateregona ayinza tu kubanga ajjukira waliwo introspect mu education ne bagamba nti essomero erimu lye baasanga bagenda okusanga address ngeri wano ku post office e Kampala naye ng'essomero gyeriri mbunno gyeriri liina headmaster liina abasomesa kati I find it extremely odd and I will tell you why. Essomero bwe liba liina abasomesa gavumenti yeba recruiting. Aga primary ndoza babera recruited at the District Service Commission. Ne baba recruiting ne bateekayo certificates zaabwe ne bateekayo ebibakwatako kati tulina ne national IDs tosasulwa musala gwa government nga tolina national ID ne babiweereza ne batakoma oku omusala tebaguweereza wa Charles Rwomshana Dio bagukuweereza butereevu kwa account bino oli abinnyonnyola atya nti ddala gyebiri era bano baafuna omusaala ogw'empewo nga essomero teririiyo kitegeeza twasasula headmaster ne tusasula abasomesa nakinaki but right now twogera capitation grant. Has someone done a comprehensive audit olwa biki bye tufiiriddwa mu COVID? Because I find kino kinkaluubirira okutegeera nti gavumenti ega nti waayi nti sente baazindyako wawe ekiseera aba finance mu COVID wakati ndoza after the first lockdown aba finance balangirira nti capitation grant tetugenda muweereza nga ensonga zaabwe zigaa nti amasomero si maggule lwaki tubaweereza capitation grant bwe bagenda okugira bati nnyinnyonnyola gye baakola ab'amasomero ne bagaa nti nti essomero ne bwe libeera liggale olina okumaintainingawo okusaawa tekukoma okulabirira ebizimbe tekukoma ti finance neepondoka mpola mpola nekkiriza okukola ki okuweereza ssente Charles kakati tugenda okukola gyoyita register twakola register yakyo ey'essomero anti musomero mukola abaana mubateeka mu register kakati nga musomesa ayina okusoma buli kumakya abaana abaze present sa absent nizosomenya bwebijjukira for absent roll call kati bagiyita the register kati tugenda okukola register eyo nga muyumbe district kyetwali tuzudde ku buli baana 100 nga abaana 6 plus bali mpewo oli nga agamba musomero nyina abaana 10 naye bw'ogenda ku ground nga ayina abaana 3 oba mwatuukayo nga sizoni ya nseenene oba yakulima muceere because kankweyo baŋŋamba nti bw'otuuka mu bitundu bya Mbale Eastern Uganda gye balimu omuceere bw'otuuka mu sizoni y'omuceere okumulisa abaana mu masomero bavaayo ne bagenda bagoba obunyonyi mu muceere kati gwe bw'ojja sizoni eyo tobasangayo bw'ogenda eno ebuddu nesemba buli ssebo mu musana nga abazadde basenguka n'ente okugenda okunoonya awali amazzi era abaana bagenda nabo okulunda ente n'obuyana oyinza okwesanga essomero bulijjo eriba lyasenguse nga mukyeya teri nagenda eno ekagadi ewa bamuyitani ow'obusobozi mweyo region banga nti ow'obusobozi bw'amala wiiki 2 nga yakubye kampu amasomero geeyo gonna teba muntu asoma baba bagende odiringa naye is a gombolola internal security officer jiso yes kati nga ino okukola report ngegenda mu directorate of economic monitoring economic and social affairs kati aba ino okulondoola ebyo ebiri ku malwaliro ebiri kuki and of course naye abayina ba informers be now and you are right bwe twaki raising bwe twakyogerako bali ne bawakana katwakyogerako nga mu lukiiko lwa DEOs ne bakyame ne bayolo C5 nitwaga bino betuzudde muyumbe bali ne bawakana gazo no mpala naza mmwe eyo kati ninga kale katugendeyo today kati ku ground kati bwe ku ground kino kye tuzuula and how did we do it nti the officer oyina okugenda mu ssomero
omwana bwabanga is kibazo nga kitaawe is Rwomshana ekyalo is X ogende mu kyalo ekyo obuuze omwana obo yabajali ate obuuze ne kitaawe oyo wabajali itisi kati nga n'ekyalo ekyo wawe ekiri then and our figures 60% ate munanga yabeera ntono nga abaana literally tebaliwo now kati ekivaamu register Ministry of Education kukola register kati register eyo round 1 yajjamu roughly emitwalo 40 y'abaana mu Uganda yonna ng'eri ghost nesanga n'amasomero agamu nga gali ghost nga n'essomero erimu lyali lya Minister of State for Education nga ne RDC naye nga alinamu omukono because nabalagira mugende ku ground togendera ku kyapa ojja kusanga Kadugara Primary School ku luguudo n'ogaayo essomero gyeriri ate byapa ebitera kubeera bipya kati kwegende ikyapa gye kiraga otuke ku site okenda kutoka ku site nga tebana nakuba musingi. Now problem eva mu ghost pupils mwe ereta planning problems, ereta planning distortions. Kati kyovosanga we bayina ghost bangi nnyo we bayina abaana abangi nnyo ab'empewo babeera n'amasomero mangi because baba wa amasomero baba nga bakola plan. Kati nosanga ebitule ebimu biina amasomero mangi abayina ghost atokusinga nnyo mu Busoga eyo mu Eastern Uganda ate nga tebayina baana. Aye nosanga nga ebitunde ebirala biina abaana bangi bali wansi w'emiti tebayina bizimbe. So it brought the planning. Now what did we find? Butwagenda katukunoonyereza mu kyalo nga of course kyalimu okukwata because twateekayo team ya criminal investigation directorate naye ekwate kati because this time ebadde intelligence. Now engeri gye mbweganye kati otusanga kibazo nga wadde otaddemu empewo nga tukola ki tukukwatirawo kati nga abasomesa bagamba eno empewo si yaffe. You get empewo ya but abantu tubawe figure sente zetwogerako government buli mwana emuwa currently emitwalo ebiri. How do you calculate capitation grant? How do you calculate per capita? Yes, pa mwana. Kakati kyengongeza okulaga nti boteekamu empewo bw'oba tobadde empewo ya 12 abaana 5 nga buli mwana bamuwa emitwalo ebiri already you are in a million. You get don't mind it is small kati kyenoonya ani ateekamu empewo because bw'okibala ate mathematical level nti musomero otaddemu empewo y'abaana 10 therefore emitwalo ebiri olaba header master tikikola economic sense nti ayingire mu risk y'amaanyi eyo w'emitwalo ebiri kati kyetwazuula ku ground nga eno empewo DEO yalagira header master nti era amwene empewo because tukute teacher tukutedda masala ngati munkwatira bwerere zino diri ya DEO kati bogende wa DEO agamba zino za chairman wa LC5 ye yandagira amasomero mbatere mu empewo kakati era fo bo tunulira okuba kwa capitation grant tunulire ensimbi zonna ezigenda mu district boba obalira district yona amasomero gonna nga maybe like it is 50 million ani abba 50 million ezo esiba somesa bali siba head teachers siba DEOs batera kubeera ba chairman LC5 chobola bate wali yonduru this chairman LC5 and chairman LC these bana bade bakuba enduru ya amanyi nyo naye tebajukwa because ya the thieves Siraje chanso seze wa Romshana nti yali participate nzeko mu activity efanana bweti naye ekimu kuchensanga nga kizibu aba Ministry of Education aba commissioninga before you bring in Siraj allow me just a minute katojukira omusango gwa obe omugenzi the ghost pension center za pensioners baba katerega is my witness. Have you received your gratuity for a year? Simanyo mposo wayo nafuna okay but the procedure by file yo bobogenda kwa applying la gratuity file yo applying our PS secretary to office of the president neba kukolera neba kuwa account kuba wa account ya banka yo then bawene bakutayuke baruwa of appointment
instrument appointment ya president atwale mu public service kati ensimbi ziba mu finance gazigenda ku account yo kati webuze bawobe bakikola batya okulaba nti ensimbi za gratuity ez'abana Uganda bonna be babba bakola account sezo nga ziri fake mu bank ate ensimbi ne zigenda ate ne bazijjawo because money goes into the account of the individual. Yes, but you see these guys were able to do it with the bank. Siraje complaint kuluno we yavudde aga nti amasomero bagaweereza capitation grant during a period lwe gaali tegakola era wakati wa DEO n'amasomero sente zino baalyandye ye basis ya Ministry of Education kwesinzira okugamba mugende mu investigating bwe ntunulidde figures olibwa kuwa grand figure sounding nene ne bwe ntunulidde figure nga abaana 100 ku mitwalo 2 esomero bero liwadde sente meka that's million 2 million 2 no kusukamu million 2 okay really nga zotuganti amasomero kali ya sente zino and that is omwaka. Yes, but amasomero kali ameka mu district capitation grant okusooka byonna gyeyogerako emitwalo 2 ezo mpya zibadde below that zibadde mitwalo gumu naye nti kati zaalinya ziri mitwalo 2 baga nti zebaali azabaana million 2 pa mwana 2 million learners capitation grant waabwe baamulya so that's how much gataka emitwalo 2 bazamu capitation grant yaliibwa olw'ensonga nti 4 billion ekizibu kya covid kyayingira ne mu nsawo z'aba teachers n'abaddukanya amasomero ku level zonna siraje funza mu figa bwe ngenzo gifuna emmala mu amaanyi kakati ekisooka n'okuzireeta tebazireetanga mu budde nti taamu eno yadde etandise tebasoma katuzitwaleyo bazireeta leta nga amasomero gakosebwa toilet ziguddemu n'ebizimbe byononese awamu n'ebirala kyova olaba nti wano kumpi wano Wakiso amasomero nga 10 nabaddeko mu wiiki emu ng'abaana mu kiraasi olw'okuba amasomero agamu tegasobodde kuggulawo ng'abaana basomera mu kiraasi nejjula ne basuka 8 n'abaana babeera 2 kati abali mu madinisa ne babuuza agambye eki nga bali okusomesa bakukolera ku hiyase kati abasobodde okugaacommodatinga ne gabeerawo balwanye nnyo naye bino ebya iso byebuuliriza actually bw'obala sente ezibuze egenda kutwala sente nnyingi okutwala nezesuubira okununula ate nga tejja zinunula kuba amasomero agamu kati lyosanga lyaggala nga liremeddwa ogenda likola oti naye nga lyafuna sente abaana bagenze ku neighboring schools that is senga weegali aga gavumenti mu kitundu ekyo kuba kati ffe osobola okubala ewaffe market tulina amasomero 17 aga primary aga government aided naye 17 tulina ate aga private mangi bodda ku ga secondary tulina just tulina seed school emu St. Dennis yali asigaddewo naye abakatoliki bagambye kabulangane grant oba temusasula abasomesa ffe essomero tulyeddiza kibuli yaganirawo ku beginning nga basomesa n'esente zaabwe tozoogerako St. Peters yakigaana kati okusoma kwa leero kuno bw'oba okyanoonya capitation grant ng'ate olina n'ekirowoozo ekyokutema ku sente ezo by half kitegeeza tolina naawe kyogenda kukola abaana tebajja kusoma bonna nga bw'okola ki bw'obaagala ate nga aba iso bawadde omulimu okunoonya sente ezitaliiyo kuba ezo zo teziriiyo abamasomero ago abasinga be bamu abandi badde baweebwa but what is the intended impact ya sente zino eri omwana because emitwalo 2 pa annum eri omuyizi ono obeera kyova olaba nti amasomero gasaba ebintu ebitaliiyo leetaliimu namba
leta ebitabo aito biwandi togiwandika ko manyago no kati nga limu togigenda gikozesa kati ogenda okumaliriza nga byetaago byokka omusomesa byafunyeeko ku buli mwana mitwalo 3 naye nga ate wa UPE alina kusomera bwereere kati ebyo byebizibu ebituli ba DEO bye batasobola kukola ki kumalawo incidentally ba DEO. So what is Chibazo's concern? Nti ensimbi ze batwalayo ntono nnyo therefore baziba it's okay or teri bubi bulungi sina on ND kuwolereza mubbi ekyo kyekisooka but nuna azitwala really bwoba onoonya impact zino sente zetwogera ku lwomushana zawamuwala wo olunaku okugenda ku zino ensimbi ze babba azibbira waggulu laba ani yabba 40 billion. I will give an example. There is a study I did of investigation ejanagobera eyokugula ebyokukozesa mu laboratories zino za centers zino za once barolizinga sente omulundi gumu kugula kozi microscope obuntu bwe bakozesa mu laboratory olina azikubira ku headquarter naye nga ataddeko company names ne wansi bazikuba nazimalawo omulundi gumu kati ng'omanyi evidence weri waliwo alina okugenda eruzira and nobody went. You know why? Bapiso ne badiso. Do you know why? Because bagwa ku masomero mu bitundu byabwe gye bagwa. Ayaziba ali munene. Batugamba oyongeza sente. Ntugenda kukola report tukuwabiri. Oyo navaamu kaavaamu. Diso bapiso na yeyongerayo. It's a different matter. Do you have evidence? Yes. Banji nyumba endabyeko bayoera n'omukaaga ne kanaali alina gwe yasanze. Just this way. So ekyo omubbi abamubbi oba osomero n'abasomesa bebasindika babakyusa ne baganirawo katerega neyambawo okuziba ebituli. Nze ndowooza eno generally oli akola study agikolenga impact ya COVID ku economy totunuulira butunuulizi capitation grant gwe baali atunuulira amalwaliro tunuulira abantu abaafa nga tebateekeddwa kufa tunuulira how the economy was hit because for me bw'ogiteeka ku masomero gokka otuwaawaza ne bw'ono omala otuwaawaza kuba gye natandikidde ekyabadde kiwaawaza kyali Soono ne Muwanga bwe bagenza okurackinga figure olusoose egambye 4 billion mbadde njagala nakuyimiriza siraaje tulekeraawo tugende ku subject endala katerega neera nazo mwene economy ekisooka kino kyogamba okuba omugazi okusinga ku kyamasomero oyinza okuba nga kirimu eggumba naye nga Mose Tungu bwagamba everywhere nowhere toyinza ganti ojja kuyimbagatanya ekintu kyonna omulundi gumu kiba kisobola okukulemerera olina okubaako byotandikirako okuyiikiriza ne bikutuusa ku kirala so kyensuubira nti nno eno operation ekikwekweto kino kyetaagisa ate abayisa abo era emabigako babadde nnyo nduze ne mwami Rumushana yali akyaliyo batuyamba nnyo era ne kubasomesa abo ab'empewo nga bakolanga periodical census zayambira ddala kyakendeeza ku basomesa b'empewo kyensuubira nti ne ku kino kati kiina ekirungi ekijjo kiva lwakuba bwe ntunudde mu vision nga Masaka site yange teriimu siga nti bakola ebyo naye obuzibu bwe tulinayo nti bwe tweyubula okufuuka site twasikira amagombolera n'emiruka okuva mu disitulikiti ez'omuliraano abasomesa abamu bakyasitwagolinga okubazza ku peroolo waliyo essomero limu in fact lyampandiikira nasaba town clerk atanaba kunziramu kubaki bo nezo tebakyazifuna bukya omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2020 gutandika nga bavudde mu Masaka district ne badda mu Masaka city kati ekyebuzibwa zive Kampala ziina we ziwagamira Masaka teziviira ddala Kampala kakati nga bwe batunula mu kino sirowooza nti ekyo kizibu kiri mu Masaka city yokka bandibadde batunulako ne city zino empya abakozi abasikirwa okuva ku zi district naddala abasomesa n'abasawo akatonotono naye okusinga abasomesa n'amasomero ago gennyini agamu tegakyafuna ssente zino omuli n'eryo oba lyekitanga ndowooza ali ekitanga primary school essomero lya Umeya bo okuva olwo tebafuna ku ssente so nze ndimu essuubi
tekintu kino kijja kutuyamba ekyokuba nti zino ze ssente lw'omushana zaawa omwana we ebintu byangeri nga siiti kati bw'ogenda ku kyalo waffe Nambirizi abavubuka ng'aba bodaboda tebalya kyamisana waka ate abamu mu kyo ky'okugulira ku bakyala akanyama abasiiba mu nnimiro ye yeegendera wali tulina wakatawuni bakayita mwalo enkoko n'ettooke 13,000 akati ate gwe wano e Kampala ebyogamba obaabo bali luddawa kati gwe zoolya eno mu restauranti z'e Kampala bw'owulira ezooli gw'ogamba iyo bw'obusente ecupa ya soda emu kati ate ye ow'Ennambirizi azivaluwinga so much ekyo mwami kibazo nakyo weetaaga okimanyi kubanga amasomero ga bonna basome gajjudde ate agamu gakola ddalungi kati mu Masaka tulina Hill Road abazadde bajje butava mu COVID abazadde bajje abaana baabwe mu masomero ag'ebbeeyi oba aga private ne bagayiwa ku Hill Road kubanga era Hill Road libadde likola bulungi omujjuzo gwe luyina gw'amaanyi naye nga teri bonna basome so toyinza kugamba nti bonna basome talina positive impact agiyina ddala waliwo abatandisomedde ddala abasobodde okusoma ne baba nga basobola okusoma n'okuwandiika juzi nalabye akulira ebyenfuga n'ebyensimbi ku ggwandikiro lya NRM twabadde tulina bagiyita ideological clinic nga awa testimony nti yasomera mu bonna basome ewaabwe Koboko n'afuna first grade nti yadde teyafuna 8 kitaawe ne nnyina ne balwana ne bamuleeta eno e Kampala gy'abaasomera secondary essomero teyali taddemu yasomera leero gwowe Koboko naye mu taamu esooka nga yabayiseeko dda nga yagira ki nga yakulembera naye nga UPA yamuyambe Koboko so nze nsobola operation eno ejja kutuyamba ku mpewo ey'amasomero kubanga yaddala ate ndowooza n'ezo district ze balonzeemu bayagadde kutandika n'ezo kisingako kumpi kiri buli wamu era tubawa amaanyi tuleme kubamala maanyi bajja kukolera ddala possibly Katerega banditandikidde Kampala zo sente zaali dispersed zonna zaagenda ebyo byonna ndowooza nabyo birina okutunulwamu nti obuzibu buba ku kitebe e Kampala oba ku district naye nga kyo kyetaagisa era nkimanyi kijja kuvaamu ebibala Muwanga manyi ono Muwanga watuula ensimbi zino we batemera leka tibatemerawo empapula adi mutemera ku mpapula kyagera musi yagamba nga wano nti baliira ku mpapula tegera nti Muwanga yakoma kulaba mpapula ebisigadde sorry ninaje nabadde mukwano gwange omu musajja wa DP amanyi Muwanga okuva eri mu DP bamuyita Saalongo ku kyalo ekimu yanganje Muwanga oyo omulaba tie abasajja abo si bangu nti omanyi oluguudo olw'egindi koze ndumanyi nti omanyi ensonga lwaki balukola koza nti balina odukola luyite eno olugweri nti ng'obuuzanga Muwanga balukola kubanga Muwanga alinawo akantu awo naye ate baluwanga baleme okumuyira ofuufu musajja muzimbi era bwe yenyinyonjodde nagati nti oluguudo balukola kubanga Muwanga alinawo akantu awo era nze naganya okuwakana kubanga oli munywanyi wa Muwanga baava naye eri mu DP eri akolina okunoonyereza ani ateekako ebyapa this road is a shortcut naye tugende eno ebyo byonna si bituufu naye kituufu kiri nti of course capitation grant well nze omanyi bwe mujja ne mubaduinga ku figures zino oluusi kati manyi struggle with local governments bano ze investigating they are literally collapsing to the extent tibosanga oluguudo olukola obulungi olwambalamu mu local government either lwa UNRA oba road fund
Unura ekola maramu nayo wama narura waliwo ina maramu roads waliwo Unura roads eza central government zone zitama districts za Unura ayiwaffe yezina kati zola banga nkole mu byalo n'ozitako nga nime ate izibera politics oluguudo olwo kuliteeka mu Unura olusi byabufuzi ani asobola okuteeka oluguudo olwo ku Unura mu byabufuzi endala z'osangayo under program bagita interconnectivity ya Ministry of Works mu road fund central government yeba egenze n'erukola okuzimba kati amasomero in school yewa mu kuzimba secondary school teri district in Uganda ina sente zizimba somero what the single one like this you say toilet what the toilet yes somero teina nga mpulira abamasomero basaba district toilet yaffe yakola bwe njagala otunebo nti sente zigenda ne zizimba ziva ku central government kati ministry literally yegenda nezimba naye nga bagambye bugambi twadde sente zino condition ku zino na zino kati local government tezina sente kati o sente zigendayo nga za capitation grant mu masomero amasomero agasinga kwe gayiririza okuyimiriza wa amasomero okuyiyayiya okuyiyayiya tusobode tutyo kubanga kuba baba wa milioni meka baba sema emitwalo 45 nga bava mu covid sema emitwalo 45 nazitukako eyo nenseka badabirize ebyononese muki mu kusomero eribadde n'emyaka 2 nga terikola n'ennyumba yo nga togisuzeemu emyaka 2 usanga empumbu zagirya so zasanga abanja g'amasanyalaze ag'amazzi nga n'okusaawa zazika amasomero agasinga aga gavumenti gavumenti terina busobozi busasula amasomero basomesa basobola kusomesa abaana bali mu masomero ago oba ntegedde abasomesa babate bamala ati abasomesa basobola okusomesa kibuli senior secondary school government terina busobozi kuteekayo abasomesa amasomero gebeetaaga aye terina busobozi kuteekayo kusasula abasomesa n'abatono abaliyo okusasula ebasasula those that pay abali ku payroll babasasula ne every secondary school mu Uganda gyolaba without exception another half of teachers you see what happens every other day bakola census nga bagamba temuli ku payroll because waliyo gosise n'ebirala but it is scientific babalemeddwa bagamba juro linako kyanoonya toli ku payroll because of gosise no male myezi mukaaga most of them are in arrears because tebayina kapase basasula katibana the crisis in education gitunulire bwekyo kine government kyega nti dino essomero nabisunsa nze ndidukanya oba gayaza hayi oba King's College Buddo oba Gombe half of the staff government ya Uganda tegisasula somero liri bakola ki liri besasula tovalaba buli lwogenda okugamba nti okapinga school fees tokiwangula because bajja gamba nti sente ziddukanya mbadde ne kinya challenge y'eddwaliro just I'm giving an example eri Gombe twastopinga bu private unabimanyi kategeriyo katiloko leader mazwala gasinga gaina bu private wing obwa government bwe buba mwaka sente akakirininga n'amalwaliro ngaboleka government sente zereta zirabirire eddwaliro agamu gakyabyozinga eno mubawejjere tewaba ddagala bwerijja ne baliteeka mu private eri gye banasasulira of course there are problems twakisuspending eddwaliro bagamba kati olwaliro nti tesobola na cleaningibwa n'abafu abafiibwako tewali asobola bazi kumanyi nakitegedde ennaku zino ti bantu bangi bafa mu Uganda ne bagenda mu malwaliro ago
ne bafunako abataba emiramo negibulako agitwala nga kirina okuziikibwa ne bagati n'abaziika emirambo nabo kakati problem eri emulago nti abasawo zino esente ziva mu private tebazifuna naloka nti tebazifuna kati bw'ojja mu private tebakujjanja bo baagala kujjanjaba abaavu. So if you are not very careful nga toyina musawo wo ng'ojjide consultant wo ogenda mu private n'ofiirayo. So Peter, nolwekyo bwe twogera ku omanyi I still think intelligence zikola ne ono kyagambye nti bwe ziba nga ziriiribwa 40 billion are you sure zaalibwa at a district level? Zatuuka ku district zatuuka ku district level. Yes, katuuka naye ne zikomawo engulu. Yes, kakati waliwo akalala ogenda n'osanga amasomero agazimbibwa. Of course tuli mu leadership waliwo byomanya n'osirika osanga essomero lizimbe ng'olina debate eyo mu byalo ebagamba waliwo awo gavumenti gyejja n'ezimbayo amasomero program kojja n'esomba amasomero naye bw'oba oyagala okufiirwa beera strict mu masomero agayo district tujjagiwa akati olina obuzibu bw'obagoberera ennyo tofuna ng'essomero edistrict yo bagiblacklist eyo tekolekamu gw'oli ku level ya politician nze wali ndi resident district commission ngenze n'obusuutusuuti bwange padde nensanga essomero nga eddwaliro nga lirimu crack era amasomero nga gali mu crack oli aŋambye nzije ng'omugenyi omukulu okulitongoza nengamba alino lifu balina bampaala naga olireke tubigenda munywa ebyo kulwaki agazimba muntu wa mukyala wa mukulu oba ne bakubuulira amazina naga nti omanyi bitutakkirize kutuzimbira bwegatyo tebajja kufuna. So there is a big problem mu local government. Ndiriza oba kati yona RDC gogamba RDC agenda okugira balina amafuta agenkana waba era RDC agenda okureportinga ku ddwaliro n'okutuukako ewa administrator emmotoka ye teeka esobola okuddayo RDC tosobola kuba nalabye ba RDC oba waikitugumuna nga sente za PDM zibazingiddemu n'embuuza nti ate RDC bimusangawa naye omusajja bamulimbalimba ne bamugamba tukuweyo ku mafuta sayininga wano nga sente za PDM kati kateregayinza okuba survivinga kuba ewueriyo barracks bagitani kasajjagirwa ng'abe kasajjagirwa baagantyo waye omusajja waffe tumutaasi mukwano gwo Lutaaya Lutaaya mukwano gono General Lutaaya yali alina yava ku bwa brigadier katotegedde brigadier Major General yali alina kitrakita nga bakitwala mu South Sudan n'enkikwata naye nga kiri loaded amafuta ali nga gwe tractor yo njikutte gye baderaga bagenda kujoocha daga sigenda kujeyo omushana naye nga kale kigenda kubeera wano naye nga kiina amafuta so totambulira ku mwezi kakati. So there is a problem. RDC gotaddeyo to monitor alina okugenda ewakaawo ayogera Oluganda ku buli Friday banyumyemu asobole okudda ewaka ku weekend katerega okujja okukola Gasimbagane alina okuyitako ewakaawo kakati naye ate alina okulondoola bazewe bakaawo babawadde ne town clerk babawadde ebiragiro okuripootinga ng'ewaffe buli wiiki buli lwakubi babadde abamu bawaganyala nga tebatukeepinga informed ku bigenda mu maaso kati balina otutuwa weekly reports balina okuripootinga gye tuli akyala report tejjanga nkalu kirala era ono yakikoze yawulidde essala y'abaRDC bategeeza kuleetala bipapula binankana ebyo dry erina okujja nga eri waiting ekyo tekyabadde kakati. So you have a complete collapse mu local government. Akasente akatono akajjayo
kasanga list of priorities ngampitirivu kati no bagamba bano nti bekajja kakole ekyo statutory kyekateeka okukola kiri impossible kati tosobola kugwara omusana atalina sente za kyamisana teyalidde na breakfast n'omugamba nti omanyi sente zino zetugenda okuwa za kugula saati tosobola nabona okola otya ajja kulyako ekiki ekyemisa yafe kati goleta capitation going ogga nti yakino zigenda otuuka kasomero ate zajja mu covid nga aliwo ebizibu muki mutwalo kati ono investigator agenda okujja nga kubuuza because the moment you go kankwe mu Uganda the moment you go beyond the financial audit buli organization ojagisa ku mpingo because by auditors value for money audit by auditors bakola financial audit kakati mukuli kibazo so developing a interest kulwaki wabeerawo ghost soldiers yes woyina okulaba nti batali company ina abaserikale 10 oba 11 oli abeera ate n'abaserikale 6 nga 40 tebaliiwo because mukanya ono afudde naye omusala gulina okuba nga gujja kati bwe gujja nga kamanda okuteekaawo nobantu tuguleko kino nakino bwebanga mwagala kubyogera mu byogere naye emmere bajja kugisuula ku luguudo tejja kubatuukako there is no medicine mujja kufiira wano so tulina okubeera ne kakantiina akaffe tubeerewo n'ofiisi agenda n'atugulira ebintu mu nsiko gye tuli and that's how we end up with ghost soldiers that's how we end up with ghost pupils and ghost teachers so story bigger than Peter just looking at this figure kati ISO's report because they fear to answer the broader question yandibadde ebyo ebijjayo okay ISO's report you don't just flag off obijjayo ne bakugoba naye ng'obijjeyo okujja no flagging off kasente is kugamba kusasamaza naye nga bw'oba yaga kufuna true report baba nazo basobola okubuulira true picture nga bweri so si kyokka kati kugamba abali ghost ku state house benkanawo mu Uganda muina commitment nyekolebwa nega nti kati gobadde speaker mpange kizausika nti kitofu tugenda kufuna prime minister byonna byobadde nabyo ebya speaker genda nabyo obadde DC obadde byonna byobadde nabyo nga speaker bibeera mu statutary gundi kikoba basasulira boys cannot be person holder nenga mu Uganda babikola ne bagumula n'ebintu byo noga byonna byobadde nabo abakuumi motoka biki byonna beera nabyo n'obisasulira ku vote era babagenda nabyo balina moral authority ebuuza bino ebuuza ku capitation nga nawe wagenda n'ebitali bibyo mukulu kibazo nga wooli naawe olya nsowole mukulu kibazo mu Uganda gy'olimu omukulu alagidde oli oluguudo mu lw'ekibazo mumwongere oluddala si enguudo 2 kati ne bamuleetera ripoota naye enguudo 2 zebamuwadde akole daba ngeri gye yazikoze zonna zijjudde ebinnya nakati mumwongere 6 Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojikwanjulira Siraje Rubama Ahmed Katerega Musazi Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi Muwanga njagala katono nnyo ku East African Oil Pipeline Yakop nalabye parliament efumula ebigambo eruma amanyo of course parliament yatandise na mukwano gwange tayebwa kubagamba kana alabe mupinga agenze munyegenyege munamuulira ekimufaamu line minister ndoza yagenze nga minister singa MP neyo katemba wanyegenyege nga tumutadde wabali Muwanga East African Oil Pipeline ndaba discomfort nalabe President Museveni yebaza speaker ku Twitter okubeera nga ayimiridde n'akuba ekigere ku ttaka ku oil pipeline
what is the real contention? Kwachi mukulu Museveni si yayimiridde n'akuba. What is the real contention? Bwe mwaze ewammwe, because ne parliament unfortunately bwe nagiwulidde parliament yabadde extremely emotional, saasobodde kugoberera what the facts of the contention are. Wajirabe live wala bibya mawulire. Najino katobina. Yakati report ya parliament ya mawulire. Nayo ofulanga yakadde n'olabiri live. Oluusi kambireke mukwano gyange. Naye nedda sinyagadde okwogera. Naye ebintu biringa bisatu. Kyokusooka tulina okuinvestigatinga. Mate etuuka etya mu European Parliament. Ebiseera ebisinga ebayo whistleblowing ebeerawo, of course, avaano n'agimovinga oba n'amovinga individual States. No, members. Member states. Not necessarily. You can even lobby kibazo nga member n'oyogera naye nga position si ya state n'agitwala with evidence mu parliament ne bamuwuliriza era n'egikolako resolution. Kati kyetulina okuinvestigatinga ani individual member wano. Ekyokubiri waliwo state eyakolaki eya financinze motion. Ekyokubisatu, and which for me was my argument ku parliament, byeyogirako byo babagamba human rights abuses bituufu bikyamu. Because let's clean our house. Ewakugamba human rights raga nti ono mukubi wa mukazi toka nti oyo omusajja ampalana soko otubulire y'omukyalo omukuba y'omusajja omukuba eyasoose okufulumya breaking the story mu Europe yataddeko story endala 5 who could have blown a whistleblower emuneminga yani principle sisubira. And I expected to finally bajja kwagala ojiwa ange eyo okugitirutinga bagambe party against pipeline ne question eri want zo human rights mu Uganda ziri abuses weziri teziriwo. I mean, first question to access. 2, mu region mwe muva environment concerns zibadde addressed or not. Land issues tuna provision mu tteeka ly'eggundi lina kye twatekamu bakwasa nandizene provision yako ku land. Waliwo contention because pipeline eno eri owned by the company. Waliwo ku land ownership waliwo challenge wekiri tekiriwo kati eyo gye basimye owned by the company ekitegeeza company egenda okuba nanyini ttaka weeyita nettaka weeyita. So there's a provision the way it is crafted. Mbadde ngamba it's jointly owned fe Tanzania ndozo baffe tulinamu 15%. Eba yiyo eba yiyo ownership of companies but when 15% go salawo kakati issue ku mafuta weziri but big question gitwana nze ngenda okusemba nayo ku nsonga eyo yeri African countries as long as mugenda okozesa sente z'abazungu okay nga nabo balina ozijustifying ewaabwe nti kibazo gwe muwadde sente si yekondo w'oku kyalo kyeyo gweyagala lw'omusana gwe muwadde sente tabba capitation grant kati gwe oyagala kunenya omuntu aga nti
ono gwe mugenda okuwa sente ono ye mubbi w'olwokukyalo kugamba muli babi nnyo kati bano eri companies zino ziri owned by people ziri ku stock exchange every day baagala okumanya gye tutadde sente zaffe wafaanana watya and they have standards of democracy. Do you take offense? So is it a sabotage? President Bwachitwala ne Speaker Bwachitwala. Is it a sabotage? Bweba sabotage goina sente zizo zogenda okozesa. Nti tozina lwaki oga nti oli agenda okuwa sente tateekeddwa kubeera nasse ti sente zaffe tuzitutte kusima amafuta mu Uganda naye bemba munazisimisa amafuta bino wamanga bino mubikole ffe tetuteeka sente ebyo gye biri. What is wrong with that? Oba nantagambwako banaabutuusaawa tu mu Uganda kyetaaga European Parliament kutugamba nti wano abantu babatokyalinga mumubadde mu parliament mwennyini every single day buli week mubaamu ne torture issues. Oyina ababaka bosibidde mu makomera nga ku level of members of parliament wakwata abaana b'abantu n'obasiba mu by'obululu tobatanga tobatwalanga mu kooti abamu tebamanyidda you can't even account ku baafa. Oyagala gamba nti no patriotism eyaffe ebimba tewali agenda kwerwanako lwakubanga okutuga nti amafuta ogenda gasima. So at the end of the day nze ndowooza Muwanga Daniel Goroba akuga nti Muwanga Kivumbi's issues may have borne, but these same companies have been drilling for oil in West Africa, albeit all the human rights abuse. Including the killing of Sarawiwa. The current scandal, the burial of the Queen is going to be attended by the Crown Prince of Saudi Arabia, who is variously accused of murder, and nothing has been raised. Why particularly Uganda? Yes, you see, the question is, lwaki bali tebabasobola? Balina sente zaabwe. I mean, Saudi Arabia egula, the same Saudi Arabia yaguze Bungereza camp, timu y'omupiira. Prince y'omu. Yagenze n'agula timu y'omupiira. Otegedde balina reserve fund nene. Kati gwatayina. Kati atayina. Tosobola kweyisanga bali. Oyina kubeera mu why you? Lwaki gwe? Nze kyendowooza nti amafuta teri ayagala buli omu mu nsi munayagala prosperity ne ebiteekeddwa okukolebwa nabyo bikolebwe tekijja kubeera nti gwe because twagala nnyo eggwanga gwokwata abantu otte okay osibe abalala n'entaana zaabwe tozitulaga otugamba nti tulina okusima amafuta Uganda erina okubeera obulungi be mukyogerako abazungu bakyogerako musabotaginza amafuta. No, stop abusing people. Lwaki gwe tokola ki ye nyini president? You remember last statement here oba yali on human rights yagamba ati kati why does he do a double talk? Teyali serious nabali bawuliriza byayogera nibabyanukula temukuba bantu temudamu tawuliriza kati nabo bawuliriza ebya president nga tebalaba bigenda mu maaso ne babi amplifying. Yes, a complainant president yennyini ayimiria na addressing eggwanga ddamba na complaining ndoze yabawala ati witabulowa yewewe likaguta Museveni number 1 Ahmed Katerega Musaza nze ndowooza era semberera omuzindalo yatuwuliza message naye asobola okubanga mutuufu nti bannaffe abo baba ne double standards ate buli kaseera fe abakyakula tebaagala tuveeyo buli kaseera bafuna ebyekwaso. Nzijukira wano nga master etandika in fact dream ya University of Science and Technology Amini yasooka okubeera nayo mu 72 n'agamba nti egenda kuzimbwa Arua. Ekirooto kye aba alwana nakyo n'atwala Uganda mu mawanga amasiraamu. Bwe baaga nti baagala okuzimba university 2 mu Africa
ng'emu eya Muwanga agogera Olungereza endala ya Muwanga agogera Olufaransa n'abatokota eya Muwanga agogera Olungereza bagizimbe mu Uganda. Era University Islamic University yakatandika okugenda ku kirooto kya Amini ekya Science and Technology okusooka si kyebaddeko. Naye NRM government bwe yajja n'etandika masiti. Abadona abo lwakuba twafuna ebizibu bya korodiwo naye Soviet Union ne Cuba zaali zigenda kusaamu nnyo. Ebenga eri ku level ng'eya Lumumba University eri mu Soviet Union. Simanyi oba Lumumba University eri mu Russia oba yagenda mu zino zi Ukraine n'endala. Badona World Bank bonna nga bagamba tetulina kuzimba University ya Science and Technology. Fete mutwagaliza kakati nga weewuunya. So n'ekyamafuta nakyo nze nkirabira mu ngeri bwetyo. Ekirooto kyaffe bw'oba ojjukira nga tutandika naye katerega towadwesinze biri Muwanga akugamba nzija. Okay. Ekirooto kyaffe nga tumaze okuzuula amafuta ago twali tugambe nti tetugenda kutunda amafuta crude. Tujja kutunda agamaze okusengeka. Nenseka nnyo wano. Era omugenzi Kaddafi yali atusuubiza otuyambako ku nsonga eyo. Naye ebyaddirira mu Libya mwabiraba. Ne batulemesa tetusobola kutunda crude. Ne tumaliza nga tugamba kale katunasengejja agaffe ge tukozesa ne baliraano. Kubanga ne Sudan nayo bwe bakola refinery yaabwe ekola bakozesa mu North ne South Sudan ne ku Muwanga ag'omuliraano nga Eritrea. Kakati ne kijja kino ekya pipeline naye batwogerera ku kya pipeline ekyekika ekya waggulu. Partly ndowooza oba baali baagala okuyita e Mombasa ndowooza nga kwe kuli cheaper. Naye omuntu yenna abadde wano abadde alaba Kenya bwe badde tufukamiza. Nze nasooka okulaba nga tufukamiza nga ndi muto mu 76 nga bantu tebasobola kutambula kubanga Kenya yaganye amafuta gaffe okuva ku mwalo e Mombasa. Nga tusobola kuteeka amagi mu kisero kimu. Oba tulina bye tuyise e Mombasa kakino ekiri strategic tuyise Tanzania ku muliraano omulala. Ate ndowooza okuva mu 79 Uganda ne Tanzania baafuuka basseruganda abannyina omu. Ekyo nakyo abazungu abo tebakyagala era kyebava bakyogerera amafuukuule. Ate ndowooza ne rooro ya China mu kintu kino nakyo kibaluma. Jukira nti abazungu abo baali nnyo wano bano Fort Porto Gerard Porto yasooka okulaba olufutafuta ku nnyanja Mutanziki Lake Albert. Okuva olwo ne bafuba naye ne bagaa tegali viable tegali ki. Kati ffe tujja ne tukwatagana n'amakampuni amanakunaku amafuta ne tugazuula nga gyegali era nga gali viable. Ebyo byonna tebabyagala. Nze ndowooza bino ebimu birimu ebyekwaso. Naye bw'aba nga mulimu kati nga kino eky'eddembe ly'obuntu Honorable Muwanga kyabadde ayogerako ennyo. Yes, ebizibu by'okutyobola eddembe ly'obuntu tebiri mu Uganda yokka. Nabadde ndaba bannayuganda abali e Bungereza ABC Muwemba ng'ataddeko nti abasiraamu bakomplaininga nti bayisibwanga second class citizens mu Bungereza. Okunako kutyoboola ki? Kutyoboola eddembe ly'abuntu. Buli wantu eri akugambye abadde agamba oli akoleze eki agambye Muwanga nti owange nti abantu towoza musango gwo nowoza nti bangambye enkuba omukyala bangambye abanasiba w'emmere nene lw'omukyala ng'akuba mukyala we nga ne siraaji ababeta bawa mmere nti agwewoza gugwo todda ku mulirwana naye tudda ku kiri ekya double standards nti okaka nti mu buli nsi babe ne demokrasi. Saudi Arabia waliyo demokrasi kabaka era ye katikkiro omulangira alinze nga kyazibwa abadde luli ku Queen e Saudi Arabia ye mumyuka wa katikkiro era yavunanyizibwa ku byamagye. Terina olukiiko lwe balinawo lwe baatandikawo ndowooza mu 91 luwabuwi kabaka magezi wadde mbogasuula mu kasero n'akola ki ebibye byayagala abo tobanyega. So nze ndowooza abaganda bagamba nti omweyogereze takusuuza kayanziko. Ffe tufube kubanze nina districts nga Sembabule nga Mubende nga Lwengo
kyotera Rakai omugendo kuyita pipeline bayitayo ne bawandiika bannannyini ttaka ne bannannyini bibanja ndoza ebizibu bya covid bino bye byaleeta obuzibu bayinawo bandibadde babagize eki bandibadde babasasudde eri mwami n'omushana gyagambye eri gye banaaba nga basengula abantu abo bwe kiba bwe kito balina okulowoozebwa era ndowooza nti bajja kikola naye kyenzijukira mwalimu ba speculator nzijukira ebuliisa bano ba speculator b'e Kampala bwe bazuula ng'eri waliyo enzizi z'amafuta ne batandika okugenda nga bagula ettaka nga bagobaganyayo na abatuuze mu kitalo yali MP abirimu nnyo ng'ayambibwako General Sejjusa bwe yali akyali coordinator wa security services. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo naye nga wano mu Uganda Sebaana ye yaleeta amendment mu draft constitution kati mweri musiyero omushano ojjukira nze atolo nali sinamanya nti Sebaana y'omu ku bantu abasinze ettaka mu Uganda yonna akagamba nti gavumenti enaamalanga kusasula nga tennabaako kyegize eki Sebaana ye yakamuvinga mbadde ndabakaweefu baayagala okukakyusa naye kirabika kizibu ky'okukakyusa teri atagenda kusasulwa oba nga waliwo oluzzi lw'amafuta oba nga wagenda kuyitawo omudumu gw'amafuta bali abantu bali abazungu tebayinza kubanga batulumirirwa okusinga ffe bwe tugira ki okusinga ffe bwe twerumirirwa naye bwe kiba kuba mbadde nva kuwulira minisita wa omubeezi w'ensonga ez'ebweru mwami Okero Oryem ku rediyo emu ku nkya ya leero ng'agamba nga yeemulugunya ku Bobi Wine nti bw'agenda ebweru atatta n'erinnya lya Uganda newankubadde tamugambye ku kino naye simanyi oba ye mu kino takiriimu binzijukiza fe abaasigala wano nga bannaffe bali mu weekizairo mu biseera bya Amin ennatti ze baasibanga ku Uganda nga balowooza nti balumya Amin zaalumyanga ffe ne twozesa emigavu ne twozesa amapaapaali omunnyo nga abantu ne bakozesa evvu munnyo sukaali ne bamuviirako dda yadde kizuuliddwa nti sukaali oyo mubi osanga senga twesekuliranga ebikajjo kyali beta naye kyengezaako okugamba nti gwe bw'ogamba nti olw'okuba oli ku ludda luvuganya nti oyina by'oyagala nti Uganda bw'enaasajja kula mu by'amafuta oba mu by'enfuna gw'onaaba osubiddwa okubeera pulezidenti wa Uganda gw'oba olidde mu nsi eno olukwe. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne Siraaje. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira Siraaje Rwama. Eriyo abagambye nti mutunuulire ekifaananyi ekinene abadde awuliriza Kateregga naga nti biri bye bakubuuza ku mbeera y'obudde ku tourism sector yaffe ne bakugamba n'ebiri eby'eddembe y'obuntu lwaki byo tobitunuulira lwaki otunuulira bali nti banjogerako nti baŋŋamba bino na biri nebayo omulala munywanyi wange bamuyita John Sebanaakitta ali Bungereza Sebanaakitta yayongera ate kumalamu maanyi Sebanaakitta agamba nti Bulaaya n'amabanka aga-investinga mu project efaanana bwe gati ti body bagenda bagoba ba CEO abawaayo looni mu fossil fuel generation nti baagala environment projects eziri responsive to the environment nti era bwe muba munaanoonya ssente mutandika okutunula China, Russia eyo gye mujjo zijja eno Bulaaya nazo za ntana katono mukulu Siraaje nga tanajja ku kintu ky'environment kiri atayagala environment naye oyinza okwesanga nga singa oluguudo mwasanjala oluva e Mombasa oba lukoma Kigali oba Bujumbura oba n'eno Uganda Railway nga byali bya mulembe guno osanga tebyandizimbiddwa kubanga mbuli ngeri ezo enguudo za kolasi zoonoona obutonde seminti nayo noona obutonde naye ekikulu kubalansinga tetuyinza kuddayo mu stone age man nekyebeerewo kuba nekya eriwo olwaffe tuyina kubalansinga be Bulaaya baakola batyo kale oba bo baakola ensobi ezo ffe tuyinza ozeewala naye tetujja kuba nti tujja kulya nnyama mbisi nti kubanga omuliro gujja kwonoona obutonde bw'ensi nga beewaabwe ennyama bagyokya era bagifumba. Siraaje nze ndowooza tusooke twetunulemu nga Uganda munda mu gavumenti
abeweeru balina amawulire ge bakuba n'ogalabanga agatalina buzibu ebiseera emyezi enne mabega bagambanga nti ffe tukulembedde mu kulwanyisa obutonde bw'ensi nga tubumalawo naye nga tetufaayo kukiteeka mu nkoba butuusa amatabalo gatuzinze Kasese gatuzinze Embaale nawandi Makinde ne Kawempe katusula ennaku ezimu enkuba bw'etonnya abakozi ba ssente babeerawo mu Kagebbunga omwala munene nnyo naye gwabo mu kabatola akantu katono kati gafulooginga balina n'omuntu gubaleseewo awo mugagga ayiwa ettaka okuyaane Wannadduli ng'ayongera kuziba ki mwala naye nga tebafaayo bamanyi bantu bajja kusalinkiriza bayite negye basalinkiriza oluusi nabo wabomoka so bwe tuba tetusobola kwerwanako nti tusevinge amabira ago tukole tutya te tulina obuzibu selective ya Nema walabye bwe bagenda batematema eno Kawempe nga batematema naye nga balekawo abagagga wanawali ensujju n'amayuni n'emiti gyennyini gye bani protectings nagyo ne bagitema nga baga nti tubagoba muki mu mabira so issue eri emu nti aba insurance ezibadde zigenda okuyambako ku mwalo ogwo biri ennene za polize out eziga nti tujja kuteeka mu kintu ate tosobola kufuna ssente ezo nga teziriiko garanti yaba insurance ne batuga nti ne Sri Lanka nga president najja waliwo ebintu ebyakolebwanga wano nga bityoboola eddembe ly'obuntu okubba ssente n'ebirala kati issue eri emu nti abantu abali eno gye gava Bunyolo bonna tebasasuddwa kyenkanyi mulimu bebalyazamanyiza mulimu bebatadde mu kampu nga Omushana bye yagambye kati toyinza kulowooza nti fwe abatandika okukola pipeline already bali basazeewo abachina kutuwa wano tuteeke wano gundi center ya pipeline net free trade city nga bireeteddwa bano banjuba abachini baga nti president ateekawo akakiiko birimu obusezi bulimu okulya emirambo nebigende Tanzania nefuna chance gejireero era ffe twasembayo mu bintu bino byonna Uganda erina kutunuulira kimu lwaki abantu lwaki boogera ku tukya nga president bwayogera bakola birala wiiki ewedde ku Lwokubiri munnamawulire munnaffe Kavulu bamugyawo ku Masengere ng'afuluma wa BBS ne bamutwala motoka ng'eriko n'ennamba UHU 024 di police tetubuulira n'ennyinyi mmotoka nakati wiiki egenda kuwera nga takola ki tamanyiddwa bwe basobola okukwata munnamawulire aleeta information gy'afunye olwo omuntu wa bulijjo akola atya president minisita oyo eyagambye nti Bobi yayogera bamusaba lisiti y'abatokyadi nebabula yagireeta juzi nti baawano twabalabye tatubuulire oba babadde bakoleza eki bakugambye ono bamuyita Nkuubi bagambye nti abantu mu corridor ya pipeline ng'ekyankwanzi Ekiboga babajje mu ttaka lyabwe baba displacinze ate tebaba compensatinze agamba ekidaada eno simanyiyo Ekafaafangala Ekigoma Ekakuuto nti era kibi nnyo ne Katerega si wonna lindako Katerega abadde agamba bagenda basasula etteeka lya kuno ligamba bw'oba ojja omuntu ku ttaka osooka kumusasula mbagirawo ensente ezenkanankana ne waabadde mu mbagirawo awatali kulinda kati gwe bw'oŋŋamba nti bagenda kubasasula ono Nkuubi kyagamba kitegeeza kituufu covid obuzibu abuleeta kutujjawo nga tebatusasudde lwaki tebasooka kati balinde babeerewo omugenzi mulowooza yali ofalize ettaka awo empigi ddene nnyo alibaguze ne bateekawo n'ekipande Minister of Lands omugagga yajja n'apima zandibadde zebawa ssente zalinzigali kati kyakutegeeza no even before covid just hold there Siraj no Katerega njagala kukkiriziganya naawe otunuulire omusajja oba omukyala ali ku ttaka eryo kwalima muwogo we kwasuza abaana be kwakola ki gw'omugambye nti senguka banka bwe ziritereera tulikuwa kati agende asule mu kiwempe
asule mu kiveera akola atya bali mu camps no ate kooti yani waliwo bwe bawadde emyezi 5 kuva mu ttaka lya gavumenti bali abantu 3 basengawo batunula ne babajjawo naye batuwa ku muntu wa bulijjo gwe bayikiraga togoba muntu ku ttaka bo bagobya abantu 3 family 7 ku ttaka lya gavumenti RDC n'abagamba wadde emyezi 5 oba muteeka ki naye balina kuvaawo kati bagamba president yambeko ku bantu bo embwa zituluma so obanga okyalina abantu abasangula amaziga wunzika nga bawunzika nze kyazula omushana ettaka eryo tusobola okufuna option 2 waliwo option y'omungereza yali atuwadde percentage yalitwala twagala China kakati mukulu kibazo tulina okunoonya ensonga yennyini North Korea European ngogenze North Korea European tulina okunoonya ensonga yennyini European Parliament egireeteddwa okuyomba. So I agree n'agamba nti Nigeria babadde tebagoberera mateeka naye total share ekola it is. I agree. Chad is not a democracy. Naye pipeline gyeri. I agree. But mu Uganda walina okubanga waliwo ensonga endala ate ensonga endala weeri. Now the following is the observation. Observation esooka nti mu Albertine region population erimu eggwaawo. Kakati mweraliikiridde ebisolo, mweraliikiridde human rights, but wogenda on ground endwadde eziriyo ngeri gye bayisa abantu population eggwaawo. Ekyokubiri wakanti tulina biseera nja kuleka mu bufunze we can discuss it another time. Ekyokubiri mu Albertine region gye basima amafuta gye bagenda okusima amafuta emmundu za mukulu Museveni zisinga okuba ennyingi. It's heavily militarized. Ekyokusatu bw'ogenda okutunula nnyo abazimba infrastructure ya military ba China. Ekyokuna nti European Union ne United States of America ngo Britain ekyali mu European Union bakola resolution nga bagamba mukulu Museveni agobe North Korea. Kakato olina okunoonya ku lwaki tebaagala North Korea mu Uganda. Naye North Korea tosobola kulaba njawukana wakati wa North Korea no mu China. In other words, changu nnyo intelligence ya North Korea okukola undercover y'omu China. Now I will give you an example. Nto okulima omuceeri Katonga wali mu Lwera omuchina gwalima tekyetaaga magye. Do you need military? But you see ogenda mu muceeri ogwo n'ebitunde bimu katosobola kuyitamu because it is heavily militarized. So question eri nti alimu omuceeri omuchina gwolaba alimu omuceeri ali ku muceeri oba ali ku military program. So my submission therefore eri nti European Union USA concern yawe eri ku military program ya North Korea, military program ya China eno. Now uone ebitunde ebyenkolaze mu Albertine region gotunulira amafuta naye ate North China yetunulira ttaka. Webagoba abantu wabanga te webagoba abantu government eyingirawo mu kikajjo kati ngeyo Goma forest government weri egoba wa abantu eyingirawo nga government naye ogenda okulaba nga tetakerwadde nga muyindi ogenda okwetegereza omuyindi oyo ate naye nga si muyindi naye nga ali awo bwatyo and indeed kigenda okukomekereza abo mu deep state abawambye ettaka nga baliwambira ba China bano ogenda okukiraba nga kivaamu military program. So the larger question therefore in military program yabano China Russia jibyezimba wano jo the foreign affairs minister yajja wano tazenti wakuba yagala mafuta Sergei Lavrov. Yes, but bali ku military program kati military program erwanyisani. You see the only alternate route, not the only, the other viable alternate route yokufuna gas energy mu European Union ngotemye nga bekutide ku Russia egenda kubera mu Africa. Therefore survival ya Russia kulemesa abazungu okufuna alternative from in Africa. Now mbyobutonde it's also true nti Uganda government ina capacity kati nga pipeline wegenda okuyita wano zimpikizo baddo yogerako eyo na base ya Mazigale Victoria. So teina capacity
singa wabeerawo oil spill pipe nekyabika siraba obusobozi bwe tuyina okutaasa Lake Victoria sibulaba siraba kakati therefore bwono yonona Lake Victoria nefuna oil what spill is Egypt ebeerawo Sudan ebeerawo so you can therefore see nti waliwo powers endala ezirobinga naye nga zirina okubeerawo then our national parks of course would be gone already neziriwo tetuzirabirira because bweyagala genda ononyereze babadde baluutinga bano betwawa bakoleremu amahoteli n'ebirala babadde baluutinga ebisolo byaffe emisota and you are talking about original animals ezibaddewo emyaka n'emyaka thousands and thousands and thousands of years nga babibba ne babikola ki babibba ne babitwala n'ebirala nga babibagabira bugabizi therefore we have no capacity to protect our natural resources. And that's why we have got two lakes. Is it the salt lakes? That is Edward and Albert. Should we have capacity to protect them? Should we have that risk? Bana abatasobola kujawo obuveera abatasobola kujawo obucupa bw'amazzi buno bwetusuula mu myala wano kumpe Kampala really can they handle a very complicated oil spill? So in my view pipeline teyina kuzimbibwa ate tegenda kuzimbibwa.